الحمد لله الذي يستعين عليه المستعينون، الذي يتوكل عليه كل المتوكلين، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم سنقوم فيه أمام رب العزة والجلال. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم بتقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة حسنة تمهها، وخالق الناس بخلق حسن. aboluganda oluvannyuma amaze okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, n'okusaba ebyengera n'emirembe okudda eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ebbanga lyonna tukubirizibwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga lyonna tukubirizibwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa Allah kuwa chance, singa Allah kuwa omukisa n'oba ng'oli mu baddu abamutya Allah, n'ogoberezaako n'okuba nti oli mu baddu abagondera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, weesunangako oyinza okuba ng'oli mu bantu bamujjana. Saba Allah jalla wa azza atuteeke mu baddu abamutya era abagoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mbakubiriza okutya Allah, mbakubiriza okutya Allah, Allah 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 fi taqwa, mbakubiriza okutya Allah fi sirri wal alan, mukyama ne mu lwatu. La taqulu, toyogera illa kalimatu taqwa, kujja nga kyomanya ekigambo kyoyogera kigambo kya kutya Allah. Wala taf'al illa taqwa, tokola kintu kyonna okujjaho ng'omanyi nti kyokola kirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujar amama rabbika azza wa jal, ogenda kusanga Allah nga musanyufu gy'oli, nga nawe oli musanyufu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Khutuba yaffe y'olwaleero nagitumye erinnya thamaniyatun, ebintu 8 la taqbalu alfana, mwana wattu tebirigenda kusaanawo. Ebintu 8 tebirigenda kusaanawo.
newankubadde nga ebisigadde byonna Allah nga bwe yagamba tabaraka wa ta'ala nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli mwoyo gwonna gugenda kufa. Allah nga bwe yagamba tabaraka wa ta'ala nti kullu man 'alayha fanin, buli kyonna ekiri ku nsi kuno kyakugwawo. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, Allah yekkayo okusigalawo. Kyokka waliyo ebintu 8 nga baqiyatun, nabyo mwana wattu bigenda kusigalawo nga la taqbalu lfana, mwana wattu nga tebizikirira. Natadhakaruha saa, twagala tubyogereko fi lujala, mu buddo, mu kipayopayo biidhnihi tabaraka wa ta'ala, tubikoneko la'allaha tabqa fi adhanina wa qulubina, oboolyawo nga binasigala mu matu gaffe ne ku mitima gyaffe, oboolyawo nga tuba tusikanya Allah subhanahu wa ta'ala, la'allaha tanfa'una, biyinza okutugasa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. 8 ebintu 8 la taqbalu lfana, mwana wattu tebisaanawo, tebigenda kusaanawo. bwe yali abyogerako Imaamu As-Suyutiyu rahmatullahi alayhi, yayimba akayimba n'agamba nti 8 hukumu lbuqaa'u ya'ummuha, ebintu 8 okulamulako okusigalawo bibibuna. ebintu bino 8 min khaliqin walbaquuna fi hayyazi al'adami, naye mwana wattu ebisigadde byonna bigenda kusaanawo. Imaamu Suyuti n'abireeta ebigambo bino 8 mu kayimba ke n'agamba nti hiya al-arshu wal kursi, ekisookera ddala ya arshi ya Allah kwatebenkedde, ne kursi ya Allah kwatadde ebigere. Wannaaru wal janna, omuliro n'ejjana nabyo tebigenda kusaanawo, nga Suyutiyu rahmatullahi alayhi bw'ayogera mu bigambo bye. Wa ajabin, waliwo n'akagumba ku mubiri gw'omuddu tujja kalaba biidhnihi tabaraka wa ta'ala nga nako tekasaanawo. N'agamba nti wal arwahu, mwana wattu n'emyoyo tegisaanawo. N'agamba nti wal lawhu wal qalami, ne kalaamu n'olubaawo Allah kwe yawandiika ebigambo bye. Hadhihi 8, ebintu bino 8 la taqbalu lfana, mwana wattu tebigenda kusaanawo. Kama dallat alayhi an-nusus wal ijma', ng'obujulizi bwe bibyoleka n'abamanyi bonna bwe babyegattako, nga la khilafun bayna al-ulama, tewaliwo njawukana mu bamanyi. Kama qala al-sheikh al-doktor as-salahu al-abdullah al-ubaydi bwe yagamba nti ajma'a al-ulama ala anna 8, yagamba nti abamanyi bonna beegatta nti ebintu 8 la taqbalu lfana, tebigenda kusaanawo. falnakhudh kalimatan tilwa alkalima, tukwateko kimu biadillatiha, n'obujulizi bwakyo Allah bw'aba tusobozesezza. Walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u al-mazida. alhamdulillah alladhi la ilaha illa hu khaliqu al-bashara min tin dhul arshi al-majid fa'alu lima yurid. usalli wa usallim sarmadayn ala an-nabiy al-karim Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. 8 la taqbalu al-fana, ebintu 8 tebigenda kusaanawo. Ekisookera ddala ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ekyokubiri ye kursi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinda bakuleeta bujulizi bukwatagana na nsonga eyo, ab'ebitiibwa abaddu bategeere nti Allah ayina entebe kwatebenkedde subhanahu wa ta'ala nga yeyitibwa arshi. Ayina n'entebe ey'okubiri kwatadde ebigere Allah tabaraka wa ta'ala nga yeyitibwa kursi. Esinga kuz'obunene kama ajma'a alayhi al-ulama, nga bawulama bonna bwe beegatta nti entebe esinga zinnaazo obunene
yeri Allah kwatebenkedde era bwe yali ajogerako Allah yagamba subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku kyafaayo kya Bilqis ng'ayogera ku Sulaiman bwe yatuma effulungu ne lituuka ne lisanga abantu nga basinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Effulungu lyajja lyewuunya nga lyewuunya abantu abasinza ekitali Allah. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ng'agamba nti effulungu lyagamba Sulaiman ti alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alhab'a fi samawati wal ard. Bandi badde basinza Allah nanyini magulu nansi nanyini biri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Amanyi ebyekwesa abaddu bye balina. Bwe yayogera ku arshi n'agamba nti Allah yoyo Allah la ilaha illa hu ateekeddwa okusinzibwa nga tuwali kirala kiteekeddwa okusinzibwa okujjako ye rabbul arshi alazim nanyini namulondo ennene ey'ekitiibwa. Ilman buli owulira nga Allah tabaraka wa ta'ala ayogedde ku kintu bw'akyogerako mu bunene mu butuufu kiba faaqa kulla azimin kiba kinene okusinga ebinene bye wali omanyiiko. Ate bw'ayogera ku kitono Allah tayogera ku kitono illa annaha asghara kulla ma tasma' kiba kitono nnyo okusinga byonna bye wali owulidde. Kati Allah tabaraka wa ta'ala bwe lyayita namulondo ye yagiraga nti kyekitonde mu nsi ekisinga okuba ekinene. Qala Allahu azza wa jalla Allah bwe yakyogerako yagamba fa in tawallaw abantu babaganye Muhammad byobagamba faqul hasbiya Allah bagambe Allah ye mujulizi ku byonna bye njogera la ilaha illa hu tawali asinzibwa okujjako Allah tabaraka wa ta'ala rabbul arshi alazim nanyini namulondo ekitiibwa ennene. Bwe yajogerako Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku namulondo eyo ekitiibwa kyeyina mu surati Hud ng'otandika sura Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ya Allah yatonde eggulu n'ensi fi 6 ayyam yabitondera mu nnaku 6 thumma stawa ala al-arsh n'atebenkera waggulu ku namulondo ya Allah tabaraka wa ta'ala wa kana arshuhu ala al-ma Allah yagiye giteeka ku mazzi nga tannaba kutonda nsi naggulu. Arshi ya Allah wekitiibwa subhanahu wa ta'ala yali yagiteeka ku mazzi ku nnyanja thumma rafa'ahu fawqa 7 samawat n'agisula wekitiibwa Allah n'agitwala waggulu w'amagulu omusanvu n'ayogera Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti arrahman bw'oba oyagala okutegeera Allah ala al-arshi istawa ali ku arshi ye waggulu atebenkedde subhanahu wa ta'ala. Kyekitonde kisinga okuba ekitiibwa ate kyekitonde kisinga okuba ekinene. Bw'oba oyagala okutegeera obunene bwakyo n'okukipima okutegeera kyenkanawa genda osome ayatul kursi ojja kutegeera nti ate kyo kyasukka. Arushi yasukka ebitonde byonna. Bwe yali ayogera ku ntebe eno ey'okubiri gye mbagambyeko etagenda kusaanawo eyitibwa kursi. Allah bwe yali ajogerako egamba nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Allah yenna nnyini kusinzibwa tateekeddwa kusinzibwa kirala kyonna okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. لا تأخذه سنة ولا نوم أتيبك تسمجرا له ما في السماوات وما في الأرض ينني بير موسى ينني بير مغرو أنا وسع كرسيه السماوات والأرض أين أنت بنني أنتونا تنga أنتونا كويري جايو جدكو نعم تينا أنت بجاي نقواتك بيجري وسع كرسيه السماوات والأرض ننني يسنج غرو نيسو بنني katuwaba yogedde kweyo atengeri yesinga obunene fasawiru haythuma turidun mugube ekifaananyi nga bwe mba mwagadde bw'aliyimirizawo eqiyama entebe za Allah zino bbiri zigenda kusigalawo tezigenda kusaanawo. Qala Allah yagamba nti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8 egenda kusigalako bamalayika 8 bokka nga be bagisudde namulondo y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta ta'bud bw'oba oyagala kusinza فلتعبد رب هذا العرش العظيم وإنك سينزا ننيني نمروندو اي اجتيبا سبحانه وتعالى. هو الله يا الله سبحانه وتعالى يتوندي بيتوندي بيمونغا بيجينا كساناو ابيرنا بيجينا كسيغالاو فمما تبقى التي لا تقبل الفناء مبيجينا كسيغالاو nga tabikiriza tabigenda kuzikirira العرش والكرسي مولي عرش يا الله ني كرسي يا الله سبحانه وتعالى. الثالث ekyokusatu mbitagenda kusaanawo Allah tabaraka wa ta'ala byalaga walaha adillatun kathira nga birina obujulizi bungi biri mbivuddeko obujulizi bwabyo kathira bungi bwetutandika kwogera ku byo taala al-umur obuwangazi buyinza okutuggwako walinahsib ala hadha tuleke ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatugambye subhanahu wa ta'ala fa innahu awla biha. ekyokusatu wahiya an-nar
nga gwe muliro gwa Allah tabaraka wa taala tegugenda kugwawo gugenda kusigalawo kati gwandiweddewo gutya ate nga abajeemu bagenda kubeeramu ebbanga lyonna tegugenda kusayanawo gugenda kusigalawo falaisa lana biha haddan tetulinawo okusigala kwayo nti tulina ekkomokomo ku gwo qala allah yagamba nti mu surati taha yagamba nti innahu man yati rabbahu mujriman omuntu alijja mu maaso g'ekitiibwa Allah nga mwononefu fa inna lahu naara jahannam ayina omuliro jahannam la yamuutu fiha wala yahya tagenda kufa mu muliro ogwo ate tagenda kuba na bulamu innahu man yati rabbahu mujriman omuntu alijja mu maaso g'ekitiibwa Allah nga mwononefu fa inna lahu naara jahannam ayina okuyingira omuliro gwa Allah nga wagenda okugubeeramu omuliro guno la yamuutu fiha wala yahya tagenda kuba na bulamu ate tagenda kufa era ogera kwegamba nti alladhi yasla an-naara al-kubra abantu bagenda kuyingira mu muliro alladhi yasla an-naara al-kubra abagenda okuyingira mu muliro la yamuutu fiha wala yahya tebagenda kuba na bulamu ate tebagenda kuba na kufa khalidina fiha la yabghuna anha hiwala bagenda kubeera mu bbanga lyonna nga la yabghuna anha hiwala nga tebayina buddo bwonna bwe bagenda kudda bal tu'thiruna alhayata ad-dunya obulamu bwensi butumalawo netugenda mu bwensi netugenda mu bubbi bal tu'thiruna alhayata ad-dunya netwagala ensimbi netubba n'okubba bal tu'thiruna alhayata ad-dunya n'okutta netutta bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa eqiyama kisinga okuba ekirungi tukolere akhira tuyingire ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu nyumba gy'ategera wa hiya rabi'atu aljanna era nga yeyokuna mu bitasaanawo nga yejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa beera yajogerako yagamba nti yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim yagamba nti yubashiruhum rabbuhum Allah basanyusa abakkiriza birahmatin minhu wa ridwan ngagenda kuba okusaasira kwa Allah tabaraka wa taala n'okusiima kwe wa jannat agenda kuba wanejjana lahum fiha na'imun muqim bayina ebyengere eby'amaanyi ebitagenda kusaanawo lahum fiha na'imun bayina ebyengera mu jjana ya Allah tabaraka wa taala muqimun nga tebigenda kuggwawo khalidina fiha bagenda kubibeeramu ebyengere ebyo ebbanga lyonna abadan ebbanga lyonna nga tebigenda kuvaawo khalidina fiha abada bagenda kubeera mu jjana eyo ebbanga lyonna eyo surati tauba so Allah subhanahu wa ta'ala atuyingiza ejjana fahiya rabi'a kyekyokuna mu bitaggwawo mu bitasaanawo mu bintu ebitagenda kuggwawo tugambye nti al-arshu wal-kursi ya arshi ya Allah tegenda kuggwawo wal-kursi n'entebe kwatadde ebigere wannaaru waljanna n'omuliro gwa Allah nejjanaye tebigenda kusaanawo walkhamis ekyokutaano al-ajab ke kagumba kali ku mubiri gw'omuntu ababe baali bakoogerako bagamba nti huwa al-asas kagumba katono nnyo fi akhir faqratin fi umudi al-faqri kali eno wansi ku mugongo gye gugwera gye gumalira wansi omugongo gye gumalira akagumba ako we kabeera hatta al-atibba abasawo ab'ebbeeyi tebannakalaba tebannakazuula alladhi ya'rifuhu huwa Allah akamanyiye Allah tabaraka wa ta'ala akagumba ako tekagenda kusaanawo akagumba ako Allah kwe yarakabira kwe yateera obulamu bw'omuntu n'amutondera okwo n'agutonda nga bweweraba akagumba kakuli mu mugongo bw'ofa n'osaanawo Adam alayhi salatu wassalam mukuthahu fi turab ebbanga lyamaze mu ttaka ma dhaabat akagumba kano tekaggwangawo kakyaliwo
قال صلى الله عليه وسلم يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم حديث غير البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبقى أبي هريرة رضي الله عنه يقام كل ابن آدم وموانا دام ينا يأكله التراب التكاليجين موليا إلا عجب ذنب وكجكا كغومباكو فإنه لا يأكله التراب التكاليجين كاليا فإنه يركب الله عز وجل الخلق الله كواتانيكرو كتونكومون الله تبارك وتعالى كما زوكو يميرزاو قيامة ojjukira bulungi nti agenda kutonyesa enkuba gyagenda okutonyesa abantu kwe bagenda okusimukira enkuba eyo Allah tabaraka wa taala kwagenda okutandika okutondera ng'atandikira ku kagumba kali akatasaanawo ajibu dhanbin akagumba ako la uqsimu biyawmi alqiyama wala uqsimu binnafsi allawama Allah yagamba ayasabu linsan omuntu alowooza alla najmaa idama ti Allah tagenda kuŋŋaanya magumba ge Allah yagamba ti bala qadirin Allah musobozi ala an nusawwiya banana okuzzaawo nga bw'oli aina kastampu kwaligenda okutandikira wahiya ajibu dhanbin ke kagumba ke kugambye ala akhir faqratin min faqra akasembayo ku mugongo gw'omuntu Allah tabaraka wa taala we yakateeka kaliko ebigambo bingi lawla al-italatun singa subadde bwangazi bwa bulamu lawla al-itala nakuwanvu ya khutuba la dhakartu ba'da ma qalahu al-ulama nandi baddemba buulirako ebigambo abamanyi bayogera kagumba kano fa innaha ajibun kama athamahu sallallahu alayhi wasallam kewunyisa ngombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakogerako asadis ekyomukaaga wahiya al-arwah nga gy'emyoyo gy'abaddu tegisaanawo kad yasal sa'il omuntu ayinza okusigala nga ku mutima gwe yeebuuza nti abange qala Allah yagamba nti kullu nafsin buli mwoyo gwonna dha'iqatul mauti gugenda kukombezebwa kufa ate gwogamba nti emyoyo al arwah la tafna nti ate emyoyo gamba tegigenda kusaanawo fakaifa najma'u bayna al-ithnayn tugattete wakati w'ebibiri fa inna ar-ruha abooluganda oguyitibwa omwoyo wan-nafsa al-madhkura neguno Allah gwayogeddeko ogugenda okusaanawo fariqun baynahuma fasilun baynahuma kabira enjawulo nene nnyo fa inna nafsa bw'owuliranga Allah ng'agambye nti nafsi aba ategeeza gwe kwennyini nafsa gwe wennyini fa inna kulla nafsin buli muntu yenna dha'iqatul mauti ogenda kufa wa amma ar-ruh omwoyo gusigalawo nga mulamu baqiyatun ila an yasa Allah gugenda kusigalawo mpaka Allah tabaraka wa ta'ala bwali bayagadde bisdaquhu Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti yasalunaka 'anir ruh kati bagenda kutandika okwebuuza ku mwoyo kyeki omwoyo guno kyeki hatta al-atibba olwaliro n'abasomi abalina PhD abalina amadiguli amayitirivu simanya baprofesa simanya baki wallahi ma wasalu darajata al-ma'rifati ar-ruhi ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha tabannatuka kutegera mwoyo kyeki era mugendayo mubuuza amanyu nga gateeka kungulu فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين السرك بسرسي كبانغا تبيرنا كومانيا من يعرف الروح انا من يوم اويو الله عز وجل بجي ومبك محمد صلى الله عليه وسلم اليهودي والمشركون من قريش بجي بمبوزاتي تقول يا محمد كومويو محمد صلى الله عليه وسلم الله نامو مسج نامو غاما تبغامبي ويسالونك عن الروح محمد بكبوزكم ويو قل الروح من امر ربي بغامي تبيري الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا بممانيكو بيتونو نيكو يتمو بيتيو مويو تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا الله يقول تعرج الملائكة إلي الله بملائكة بلي يبقى نجاري نبقى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول تبوليرونكو بملائكة أبيتورولا بيت المأمور النيوبة يا الله يريد وقلوا بين كان ebitone byotomanyi
buli lunaku naye ate amaze okikola taddamu kukikola. Kata'ruju almalaikatu warruhu ilayhi, bamalayika bagenda eri Allah, warruhu ilayhi, n'emyoyo mingi genda eri Allah, fi yawmin, buli lunaku kana miqdaruhu 50,000 sana. bw'oba osobola okikalikyuletinga ojja kgenda mu Qur'an osome aya eyo naye tosobola. fakullun biyadillah, byonna bisigala nga biri mu mikono gy'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. asabi' ekyomusanvu wahuwa allawhu almahfuz, lwe lubaawo olukuumibwa obutiribiri. olubaawo lwa Allah olukuumibwa obutiribiri. olubaawo lwa Allah subhanahu wa ta'ala lwe wawandiikwako buli kimu, lwe lwawandiikwako Qur'an ey'ekitiibwa. era Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga tannaba kutumwa Qur'an yagisa nga gweri bagiwandiika qabla an tukhlaq ma fi samawati wa ma fi al-ard, nga Allah tannaba kutonda biri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Allah n'awandiika Qur'an ng'agiwandiika ala al-lawhi al-mahfuz, ku lubaawo luli olukuumibwa. olubaawo luno lwe lwawandiikwako okufaakwo, lwe lwawandiikwako okufa kwa mutabani wagenda okufa ebbanga lyo tannategeera. allawhu almahfuz lwe lubaawo olwo. qaala ibn Abbas, omuntu ayinza okubuuza naga ati olubaawo luno lwawandiikwako ebyo byonna lwolufaanana lutya? olwawandiikwa constitution ya Allah allati la tubaddal, etakyusibwamu etakwatibwako constitution ya Allah tabaraka wa taala. bagiwandika ku lubaawo olwo. oli ayinza okwebuuza nti ne bawandikako ebyange byendirya ne byendinywa ne lwendifa ne bwendiyomba bwetyo ebyawandiikwako. kyovolanga ibn Abbas radiyallahu anhu fima yarwihi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mu bigambo byajja ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khalaqa Allahu lawha almahfuza, Allah yakola lawha almahfuz masiratu 100 am, nga bw'oba otandise kutambula na bigere bw'oti otambula osobola ogimalayo masira 100 am, ojitambulira emyaka 10. aina hiya? Allahu a'lam, Allah yasinga kubimanya. fala tas'al anha takfur, toyaza n'obibuuzaako oyinza okafuula. falma'rifatu biha wal imanu biha wajib, okubikiriza n'okubitegeera kyekyewa wajib, kyekyobwetteeka. naye tegenda kusaanawo allawhu almahfuz, tetuukibwako kitonde kyonna. Allah bwe yali ajogerako yagamba nti la yamassuhu illa almutahharun, tekwatibwako okujjako bamalayika be bagikwatako. eyo lawhu almahfuz, bamalayika bokka be bagikwatako. nu'minu biha imanan, tujikiriza bwe tutyo. wala turuku ma qala Allahu anha, netuleka Allah tabaraka wa taala bika byejogerako subhanahu wa ta'ala. athamin ekyomunaana wahuwa alqalam, yekalamu. kyekitonde Allah kyeyasooka okutonda mu nsi yonna, ate tekigenda kusaanawo. Allah bwe yakyogerako yagamba nti nun walqalam, ndayire kalam wama yasturun, na byonna byewandika. nun walqalami wama yasturun, yali ayogera ku kalamu Allah tabaraka wa taala gye yakola, seene y'abazungu gye bakola. nun walqalami wama yasturun. bwe yali ajogerako omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama, Allah ekitonde kyeyasooka okutonda yali kalamu. faqala laha aktub, n'agigamba wandika. nga tannatonda kitonde kyonna, Adamu nga tannabeerawo, Allah yasooka kutonda kalamu, n'agigamba nti uktub, n'agigamba wandika ku lubaawo luli. ekalamu negamba nti wama aktub, Allah mpandike ki kyesinnategeera. ekalamu nemwanukula. kati oli yebuuza ati ate kalamu eyogera? gwenga oyogera ate n'osangawo omulala nga tayogera. teweebuuzanga lwaki gwoyogera, lwaki omulala tayogera ng'ate olulimi aluyina n'amalusu agayina n'eddoboozi livaayo. lwaki tayogera? ki Allah kyeyamugjamu? genda obuuze abazungu ki Allah kyamugjamu. la yujibuun, tebasobola kukyanukula. ki Allah kyamugjamu ono ekitasobola kwogera? fahadha biyadillah, biri mu mikono gya Allah tabaraka wa taala. togezangako n'omubuuza ekibuuzo Allah tabaraka wa taala. hakadha la yusalu amma yafal. awwalu ma khalaqa Allah alqalam, Allah kyeyasooka okutonda ekitonde kyeyasooka okutonda alqalam, yasooka okutonda kalam. faqala laha aktub,
najigamba wandiika ekalamu nemugamba Allah mpandiika kinga sikitegeera Allah najigamba maqadira kulli shay'in wandiika byonna ebigenda okubeerawo nga sennaba kubitonda Allah nabiwandiika nga tannaba kubitonda bwenkomawo nkakasa bulungi nnyo nti Allahumma inni qad ballaghtu fashhad Allah mbituukiriza ebigambo ebyo eri abasiraamu bino bikulu nga mmaliriza khutuba yaffe khutuba ebigambo biri 8 biweddeyo bwatyo Allah tabaraka wa taala bwayagala tubitegeere la ziyadatan fiha wala tafritan tetwongeramu ate tetukendeeza wabula tubyogerako kama qalahu sallallahu alayhi wasallam kama qalahu Allah azza wa jalla nga Allah bwe yabyogerako ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yabyogerako bino bikulu nabyo tugende nabyo tubadde mu wiiki eno yalinga nkola yambaka sallallahu alayhi wasallam okwogera ku bibadde mu wiiki abantu babitegeere bagende nga bali awo yakubyo bino bibaddewo mu wiiki eno yennyini gye tukuba amabega lwali lwa Mande abasinga obungi tetwamanya twali tuli awo ku ntimbe za television nga tulaba baleese musiraamu munnaffe Dr. Ismaila Kalule bamuleeta emabegako eri abadde ajja asibwa naye nga musajja wattu talina misango bamuleeta ogwasemba nga bamuwayiriza nti yatega bomu kyamukisa mulungi kooti yennyini ne pruvinga nti talina musango bamute n'asanyuka musajja wattu yali afuluma ebweru ne bamuyoola ne bamutwala ensi gyetaategeera waayitawo ennaku 2 zijja kwerabira yali musajja omu ku bogezi ba poliisi bamuyitanga Fred Enanga n'ategeeza eggwanga sirabangayo kitongole mu Uganda kirimba nga poliisi Allah tabaraka wa taala tutaase abakulembeze abafaanana bano abafaanana bali mu poliisi abalimba Fred Enanga yali mugezi wa poliisi nayimire ku ntebe za television n'ategeeza eggwanga nti ono twamukutte olw'okumutaasa ng'abantu abaafiirwa abantu baabwe bayinza okumukolako obulabe naye titulina musango gwe tumuvunaana. Fred Enanga vaayo essaawa zino otegeeza eggwanga byewayogera nti byali bifu bw'oba oyina obwongo obusobola okutegeera wayogera bifu olw'okuba nti bwe bamutwala ne tulowooza nti mumuterese buteresi mumutiisiza abantu wayita ebbanga ttono mwamuleeta mu kooti ne mumusomera emisango walimba eggwanga Fred Enanga musajja gwe n'abakufaanana muli balimba nnyo ekitongole kya polisi kirimba twalinda ekkooti ejja mumusalira omusango gwe bamuvunaana tebamuleeta mu kooti musajja wattu ne yeerwanako n'akozesa balooya ne bamuleeta mu kooti olunaku lw'Emmande bamulese mu kooti olunaku lw'Emmande nga bamusabira beyiro era omulamuzi yabadde mwenkanya n'amugamba nti musajja gwe kale bwe banaaba ng'olina omusango otandika okuwoza ng'ova bweru nkutadde nkuwadde beyiro twali tumanyi abooluganda mu ggwanga teri kitongole kiweebwa kitiibwa nga kooti teri kitongole kiweebwa kitiibwa nga kooti olwaliro kooti tekyalina kitiibwa kyeweebwa ng'abagimazeemu value be bakulembeza abatukulembera fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bamutadde kooti n'emuta yabadde afuluma ebisajja ebitaategerekese gye byavudde nga binnamuleeya ne bimugurabinga ne bimutwala n'okutuusa essaawa ya leero tamanyiddwa gy'ali. Pulezidenti Museveni bino bye walwanirira okuba nti tebibeera mu ggwanga tukakasa Pulezidenti Museveni nti mu ggwanga olwaleero weebiri tukusaba oveeyo oyogere ku mbeera z'abasiraamu abakolebwako effujjo erifaanana bwe riti ono si yasoose tetulabangayo atali musiraamu gwe babikola okuggyako abasiraamu ffe be babikola
nabadde ngenda eggulo nabadde ndi wali ku muzikiti gwa Siddiq Musiraamu nansanga nangamba tukwegayiridde nnyo toyogera ku nsonga zino bwe tazoogereko tetunaabayo mufuti wa ggwanga kabe supreme mufti kabe mubajje tanabyogerako ani anabyogerako nga tutubyogeddeko abooluganda ffenna tusirike obusiraamu buggwerewo bwe butyo bujolonge bwe butyo mufti aliriddewo yali abyogeddeko oba supreme mufti aliriddewo yali abyogeddeko amiri aliriddewo yali abyogeddeko bonna basirifu tebabyogerako basirise eggwanga litambula bwetyo ku busiraamu bwaffe sanaquluha tujja kwogera bwe tutyo hatta nahluka duna okutuuka tunaasaanawo. Ensonga ey'okubiri bize bitambula batwogerako ebitali bituufu. Kino kyali mu mawulire ga bukedde agafuluma wiiki ewedde batwogerako ebitali bituufu ffe aba jamaiya da'wa salafiya nti twagobye Siraje Kifampa byali mu mawulire mwenna mwabiraba. Njagala bakakasa nti oyo kalebule bamutwogerako kubanga olukiiko lwa jamaiya da'wa salafiya terutuulangako lunaku na lumu kugoba muganda waffe Siraje Kifampa. Abamawulire muddeeyo ekyo nakyo mukitereeze tetukikolangako. Olukiiko terutuulangako kugoba Siraje Kifampa teruwena olwali lutudde ekyo tukibakakasa nti yali kalebule tetubyogerangako. Mbadde mujja mutubuuza hadha mawqifuna eyo standi yaffe. Ensonga gyensembyayo barakallahu fikum yensonga ya hijja ne umra. Tuli mu season ya kugenda Makka, abamu bagenda mu umra, abalala bagenda mu hijja. Tubakakasa nti federation yali yatuwa ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini nga gwe lunaku olusemberayo ddala okuwandiika bahaji abagenda e Makka. Tubakakasa nti ennaku zaaweddeko era federation yagaddewo abantu bagenda mu hijja. Wabula tukakasa nti mu ofisi yaffe waliyo ebifo 3 gwomanyi nti tannaba kwewandiisa genda mu hijja jangu insha Allah taala tujja mukwataganyizaako tumuwandiikire tumuteeke mu bifo ebibaddemu abalala biidhinihi tabaraka wa taala ajja kusobola okugenda. Wa barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا. صلوا كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والبدعة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك من كل خير اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا. اللهم من أراد بنا سوءا وفتنا فرد كيده في نحره. اللهم رد إلينا إخواننا المسجونين. اللهم ردهم إلينا ردا جميلا عزيزين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الإله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا